naye ng'ate weewuunye ekisinga okusisa nti Masaka yonna erina omulamuzi w'eddaala ekkulu omu yekka ate nga yabadde musango gwe yakyusiddwa ne prosecutor omuvunaana wa gavumenti ne yakyusiddwa ne baleetamu amaca atasobola dde okwogera n'ekigambo n'ekimu. So nno za mutegedde bulungi nnyo lwaki tugamba tugenda kukola kye tuyita profiling y'abantu abo naddala beefudde bannampulira zibi mu kukyusa n'okulumya bannayuganda bonna mu ngeri esooka batabaddeeyo olwaleero kansooke mbazannyire obuntu buno mbule bulungi nnyo mutegeere embeera nga bwebadde e Masaka mu kooti. Oyo ye prosecutor omupya gwe baleese oli agubaddemu yadde okono gwe baleese. Wandaba naawe alabye video getamba kumenya okakasa omuvubuka ono yasoma mateeka era munnamateeka. Nze mbuuza okakasa ono prosecutor abadde mu musango gw'abakiiko Kivumbi Masaka yasoma amateeka era muwabi wa gavumenti oba baleese kifeesi waabwe gwe bambazze esuuti najja ayimirire nga mu kooti bamugambye olina ky'oyogera tasobodde kuvamu wadde statement ya ddakiika emu akoseza seconds 5 n'agamba bakyanoonyereza. Okakasa ono munnamateeka okakasa ono musajja munnamateeka ono okakasa ono government prosecutor ono I doubt gayo ono kubanga government prosecutor bano bakifeesi ba Museveni Ntarahamwe zaaleeta bamuyita simanyi akandiko okakasa engeri gy'abadde ayambaddemu ng'azimbagatanye nga Ssekoko emaamira amagi n'etunula gy'abadde atunula ng'embaata esudde ebyana mu mwala. Okakasa ono prosecutor ono oyo prosecutor oyo si prosecutor bano bakifeesi b'Entarahamwe bwe baleeta muno kawo mentality seera kawo educated kawo oyo si prosecutor awutuvuddewo. Katugende wano mbagambe video egenda kubeera mu violence era mugigumire violence. Katuveewo awo tugende wano. Mu kaseera ke kamu gayi ono wano ebifaananyi mubifunye bulungi. Okakasa ono atunula okubeera prosecutor oyo atunula okubeera prosecutor oyo ne saati ba prosecutor tebatera basibana lineta pesa lineria wagulu bali sibale linywera ne pesa lese lili open ono si prosecutor gino misege gya mu State House oyo prosecutor naate pesa bwatyo prosecutor naate ekifuba oyo noto tulevo twatasaze ndisereza saluni zabuze oyo prosecutor oyo inda kombala gekifaananyi ekirala. Kati njagala tunne bifaananyi bino bibiri tunuulira omukazi ono bw'atunula oyo ekifaananyi tekiwedde mule bw'atunula ng'azinze emimwa atunuulira ono gwe baleese prosecutor ompya. Ono gayi ali mu kifo ekikyamu n'abantu abakyamu mu kooti enkyamu olabe ali out of place labe engeri gy'alumamu emimwa oyo prosecutor okakasa oyo tuli mu forensics oyo prosecutor oba prostitute. So there is a difference between a prosecutor and a prostitute. Ono musajja ayinza okubanga malaya musajja ng'ekigabo bakirabidde nga baleese malaya musajja nga si olwokuba ndi bamanyi ekigabo prosecutor kitambula na ono ayinza okubanga malaya asajja prostitute a male prostitute nga batadde obutetsi mu prosecutor ono nedda neje emimwa ng'ali mu kuluma olulimi prosecutor nga oluma olulimi bwotyo kitegeeza tayina kyamanyi kyamuleese mu kooti
tunuulira ono omukazi gwali naye ku desika yeemu mulabe bw'atunula nedda mbiganye kati tunulira fayiro kwa badde awandiika tosobola kuŋŋamba nti obadde ne fayiro y'abasibe ng'eno page yonna eri blank eno page yonna eri blank statement gy'awandiisa ogiraba eyo kweyo page statement agiwandiisa okuva eyo yonna wabula omulamuzi bwamugambye nti kiki oyogera ku fayiro y'abaana agaye bugambi tukyali mu kunoonyereza oŋŋamba otyamba ogamba nti oli mu kunoonyereza ng'ozze ne fayiro nga the other side of the fayiro eri empty tekuli wadde ekigambo wano tekuli kati eno yonna gy'awandiise bwe bamugambye oyogera ki ku fayiro y'abaana bano agambye ekigambo kimu tetunnamaliriza kuno bino byonna obadde owandiikira nnyoko girlfriend wo bino waki tobyogedde mu kooti bino zino statement waki tozyogedde mu kooti zino statement waki tozogedde mu kooti kubanga you wrote down this statement in the move that in case the judge asks you to present on behalf of the government you had to say something but you said that the government is still doing investigations n'owulira ng'obusungu bw'okuluma oyagala kwabika moto okuba bino ebisajja obitte kasitoola ka system ya selu bihogo educate bihogo zino bihogo zennyini ekigenda kubanga ekigula luggi njagala kikozesanga buli munnauganda yenna wooli tutandike tudde mbuto okuprofilinga buli muntu yenna kabeere mulamuzi kabeere prosecutor kabeere osi waddeni w'ekkomera kabeere wa poliisi bonna nga tubakola luli tuddemu tukole profile waki tukola profile abatasobodde kubeerayo mu kooti y'e Masaka video tuzibateeredde bikibaddewo nga omulamuzi yeebuzaabuza nga afukaana aba batuleetedde omuvubuka tetumanyi oba yamasteeka yagasoba teyagasoma prosecutor fana tubitadde ku mitimbagano tutandika okunoonya profile ye azaalibwawa bazadde be baani mukyala we yaani n'abaana be n'omulamuzi yennyini otugenda munoonyerezaako yaani azaalibwawa buli kimu kye tugenda okukola tukyetaaga olw'ensonga nti tutandise okufuna okusoomozebwa kw'abantu bano abakozesebwa state ng'ate be bali mu mateeka yensonga lwaki njagala tutandika ekintu kino tugenda kitandika bwe tuti mu kigulalo kya leero kye mbadde ŋŋaanyo bbawa katukiteeke wano atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttombera mwenna abali bawuzeeko mu nnyanja mu bidiba oba mu swimming pool ebiseera ebisinga bw'ogenda mu mazzi amawanvu nga tomanyi bulungi kkuba ddubi weekanga oyagala kwetaasa naye ng'ate kuwetaasiza kwetaasa mu mazzi kitegeeza n'amazzi gagenda kukutta naye era gakutta onywako olubuto bwe lukutta nga tewali akutaasiza kitegeeza oba ogenda kubbira oba ofudde naye era ennyanja ekuttoomera kwe kuvunula okutuufu kw'olufumu olwo ngenda kukubiriza omulanga bakomredi mwenna abali ku social media n'abali ku ground yesaawa tatandika okuprofilinga abaprosecutor ba Museveni gavumenti beekozesa okuba nti bakola emirimu ejagadde bengali ng'embwa etunda omuzigo ng'amateeka bagamanyi ng'ate beebuzabuza nga bafuka banaaba lwaki tugenda kukola ekintu kino njagala bannayuganda bali e Masaka n'abali mu Kampala nze mbasaba mutunoonyeze abaana bawala n'abaana balenzi abaggula emisango kwa Kireewo Kivumbi abagula emisango ku General Gaddafi abagula emisango ku Smart wa Bobby nti bababbako kamera zaabwe ne ssente zaabwe n'akasimu ak'omu ngalo twagala kumanya gye basula famire zaabwe n'abaana baabwe nkiddamu njagala profile z'abaana abo abakyala n'abaami abaggulako bagaddafi emisango abamu babeera Kampala abamu babeera Masaka mpuga profile tugina bulungi nnyo buli kimu tukirina ne bantu bamu tuyinza bulinzi time twetaaga profile y'abantu abagamba nti baggula bannaffe emisango abaggulako emisango tubeetaaga bwe tumala awo tugenda ku prosecutor ne bajjaji bonna abamanya amateeka nga tebagasoma kifuula nnenge nabo twagala famire zaabwe kubanga twatandise okunoonya okuprofilinga era mwena bakaprofilinga abantu bano abakifudde nga kyamunda nnyo mu kiteeko kubanga singa wabawo ekikyuka essaawa nga tunagenda mu kulonda abantu bano tubeetaaga si kinnoomu nga tugenda bayisa mu nkola y'emu gye bayisiza mu bacomrade
kale gwe inaali eyo ngwena information ekwata ku mulamuzi oyo wa high court e Masaka badde musango abakire Kivumbi aina profile yaka kasajja kandiho akabadde ka prostitute akapya kabalese ngenda basaba nti nako omuntu koloko profile ku family yako na buli kimu then government webekyusa abantu batugenda bafuna bulungi nnyo nabo bayite mu ngeri yemo egenda okukola ebintu ebyo lwensonga nti abantu bano bagufudde muze gwa kusirwaza abantu tusobola kunga nti omuntu mumuguddeko omusango oguvannyuma lw'omwaka gumu mulamba nga ne muganda kifo yakuddiza temwasobola kunoonyereza mu mwaka gumu nakati olwayi musibiba kumulwa naffe era mugamba temundatuuka kunoonyereza nga bayise prosecute omuwa bwa gavumenti okunnyonnyola ku ki watuse ku musango n'agamba nti talina kyasobola kugwogerako bakyanoonyereza abasibaddeyo kati ngenda kusaba comrade mwenna please nga mukitegedde mutandika okukola profile ku bantu bano